Uganda Lifestyle anze Segaba Rashid. Wano twalina Palm Awards zaali z'amaanyi nnyo nyini ddala. Misira kineno tulinawo iPeople Music Awards. Era abasobola okubeera nga munnange bagaba awards ez'enjawulo newankubadde waliwo abayimbi abavaayo ne beemulugunya. Bakukuluma nga bagamba lwaki ffe tebatunominatinze era lwaki tetulina award n'emu gye tufunyeeyo. Omu ku abo yali Tom D. Tom D yagamba nakuba oluyimba olw'omuzabbiibu naye amazima wadde ne ka nomination akamu weekati oba award emu bweti sina n'ekimu kye nnafuna era iPeople Music Awards ziri fake. Bwati basobola okubeera nga ayogera. Naye akatusobodde okubeera nga tukola research yaffe ku music asinze okubeera nga alabibwa wano mu ggwanga erya Uganda naddala ku mukutu ogwa YouTube. Kale nkuleetedde ennyimba 10 ne baani abaziyimba era naawe osobole okubeera nga amunnange obawa obubonero. Kati oluyimba olukutte namba 10 lwe luyimba olwa B2C Soldiers Kampala Boys nga bafeaturinga Rema Namakula Omeze. Oluyimba luno si lukadde lwafunwa guno mwaka era ku YouTube lwakamalayo emyezi 3. Kati bwe twogerera luli eyo mu views akakadde kamu mu emitwalo 7 akakadde kamu mu emitwalo 7. Bwe tugenda ku luyimba olukutte namba 9 lwa Style. Style nono ne luyimba lwa Pia Pound luyimba ne John Black. Kati bwe twogera saawa zineeno oluyimba luneeno olwongedde okubeera nga luwulirizibwa okusinziira ku malediyo ag'enjawulo ne TV ez'enjawulo ne lukuba ate ku YouTube lulinayo views obukadde 2. Views obukadde 2 okuva bwe baluteekayo mu mwezi ogw'omukaaga June. Kati oluyimba lukutte ekifo eky'omunaana lwa Edigalo. Edigalo oyinza okubeera nga gwe matuugo atolumanyi nnyo era nga n'okulugeegenya tosobola kubeera nga olugeegenya ne lwa Maulana and Rain. Naye nga Rain eyaluyimba naye munnange ne waaba ateekayo era oli yalimu nga Vixen n'ebirala. Kati awo batambulira babiri kyova ngambye Maulana and Rain newankubadde nti Rain yaluyimba. Oluyimba lunene Edigalo lw'amaanyi nnyo ku social media era lwa trendinga nnyo ku mukutu ogwa TikTok ne ku YouTube bwe twogerera luyina views obukadde 2 baluteekayo emyezi 4 emabega. Olugenda ku luyimba olukutte ekyomusanvu lwe luyimba olwa Elijah Kitaka. Elijah Kitaka yakuba akayimba akeyatuuma Dawa. Dawa kakoze bulungi omwaka guneeno era nga yakafulumyawo mu mwezi ogw'omusanvu. We ngamba yakafulumya sitegeeza lwe yateekayo audio wabula video diro yagifulumya era nakiteekayo ku YouTube mu mwezi ogw'omusanvu era nga twogerera ena views obukadde 2 n'ekitundu. Kale alukolera ddala bulungi ate lukyatambula. Bwe tugenda ku luyimba olukutte ekifo eky'omukaaga lwa Tom D. Tom D azza okuba ennyimba nnyingi nnyo ezikwata abantu omubiri naddala ku mukutu ogwa TikTok. Yajja n'akayimba akawantama era bwe twogerera itiye ey'okubiri era nga y'amaanyi y'ey'omuzabbiibu. Omuzabbiibu okuba hiti y'amaanyi yasazeewo n'okugikola mu concert awo ku Forest Park e Buloba. Kale mu mbeera bwetyo omuzabbiibu kayimba kakoledde ddala era nga kaweza views obukadde 2 mu emitwalo 3. Yakafulumya mu mwezi gwa 2 guno mwaka gwe tulimu February ng'akateekayo. Kale olugenda kayimba ak'okutaano Yeshiba Kalungi Nakawere Mama Miru. Mu mbeera gye twogereramu Shiba akuba ennyimba nnyingi nnyo omuli tosobola naye misaala kino ngenda kwogera kayimba wakikuba. Yasobola okubeera ng'agenda we Lugogo n'akola show eyali successful era eno show ekyamazima asobola okubeera ng'afuna abantu bangi nnyo era eyamusiibula okugenda e Canada okuzaala. Kati akayimba wakikuba kali mu views obukadde 3 era nga nako yakateekayo mu mwezi ogw'okubiri views obukadde 3. Abaagala okutegeera view kyeki gwe weerikodinge ng'okola ekintu kyonna
oteeke ku mukutu gwonna golowooza nti gw'amaanyi bw'onaaweza views 10,000 ng'olotegeera nti ebya view byangu kubanga ekyandikuleetedde views kweyambula naye ate woneeyambula bajja banninga vidiyo enaabeera eteereddwayo kuba abantu baagala nnyo okulaba obwerere bw'abantu naye nayo tejja kuweza wadde eddakiika 3 nga tebannaba kubeera nga bagijjayo. Kitegeeza ki? Omuntu watuulira wansi n'awandiika ne peeni oba kompyuta kyonna kyaba akozesezza n'agenda mu studio n'alikodinga n'afuna video director omulungi n'amushutinga vidiyo n'agiteekayo neyingira n'ogiba 10,000 bite mponayo abesuudiya mu YouTube bagula views ebyo byammwe bino si bya Facebook no basobola kuyambako okupromotinga vidiyo yo naye tekitegeeza nti ogenda kugula views oba mutegere kyengezako kugamba basobola okupromotinga vidiyo yo naye tebasobola kuguza views ebyo biri eri ku Facebook. Kitegeeza buli muntu akirikinga bwati n'agendayo okulaba aba yeeyagalidde okugendayo. Okiwulira? Kati bw'olaba nkoze no lisi tolowooza nti bino ebintu byangu. Kale bwe tugenda ku namba ey'okuna ono mwana muwala ye Azawi afulumizza ennyimba nnyingi nnyo ezikutte abantu omubabiro naye ekyamazima akayimba masavu bannayuganda mwakaagala kanono n'akayimba bakakolamu IR radio nga version emu eri mu ddoboozi lya radio naye nga radio si yayimba AI artificial intelligence. Kati kitegeeza ki nti nakyo ne kikayamba okubeera nga katambula ku speed kubanga bakateekayo mu mwezi ogwokuna era nga wetwogerera kalina views obukadde 3,600,000 obukadde 3,600,000. Ani atamanyi kayimba masavu? Bwe tugenda ku kayimba akookusatu mwana mulenzi ono Acidic Vocals yasobola okugenda awo erugogo cricket oval Big Eye Saabayimbi gyagenda okubira abantu omuziki ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba. Yakuba show najjuza nekkiriza gaana ezimu ennyimba ze yali ayimba mu lusoga ndowooza abalutegeera be bali bazimanyi naye obuyimba obwasinga okubeera nga bumukolera kuliko akayimba ka It's Okay. It's Okay. Akayimba kaneeno kakubira ddala naddala abo be bakyawako be bakyaye kati ne be balikyawa mu maaso balidde akayimba kaneeno ne bakawuliriza kubanga kalimu okukolima. Omwana ono agidde mu sitayiro oba yagira mu sitayiro eri yali ya mu voice kujja kukolima olw'okuba abantu omukwano mu Uganda tegubatambulira bulungi olw'obwavu batambulira mu kukolima obwavu n'entondo bitambulira wamu kukolima kyova olaba nti music oyo sometimes abantu aba bakolera nnyo era ojjukira ne music bano abayimbi abakyala gwe bayimbanga omwali ba Molini Nantume Sirindogoyi ebyo abakazi nga bye baagala bakathaliri kusaasira ebyo nkola ya taxi babinyumirwa bano ba Sophie Nantongo Smart Papira musajja oti ebyo babyagala kati nga tunafunayo version y'abasajja bayimba nnyimba zikolima naziduula nazeewaga nazeewaana kati bano abane bajja n'amaloboozi gaabwe amalungi amawoomu kyova olaba music waabwe attractinga abantu bangi nnyo naddala abo bamyaka 3 kukka wansi aba banyumira nnyo kati teweewuunya lwaki akwata namba 3 n'akayimba It's Okay era nga kali mu views obukadde 3,300,000 yakafulumya guno mwaka. Tugende ku kayimba akakutte namba 2 Robert Namakula alina kolabo 2 mu listi yange eyasoose nagibagambye oluyimba lwenatandise nalwo olwa Omezi
kati bwe tuddako akayimba era akakutte namba 2 muzisinze okulabibwa ku YouTube mu guno omwaka, Love Commissioner. Ani yasinga oyimba mu kayimba? David Lutalo, Rema Namakula. Awo jasulawo ngera bwe kiri mu kayimba ka Elena akalimu Omugenzi Radio ne David Lutalo ne Wizo. Wakati wa radio Omugenzi ne David Lutalo ani yasinga okuyimbira mu aka kayimba? Kati mu kano Love Commissioner, David Lutalo, Rema Namakula ani yakuwomeseza. Kale David Lutalo yasobola okubeera ng'akola concert yali successful ku Serena, yafuna abantu abo be yali yeetaaga, era nga ezimu ku nnyimba abantu ze bali balindiridde lwero lwa Love Commissioner lwe yayimba ne Rema Namakula. Basobola okubeera nga baluteekayo mu mwezi gwali gwa Kutaano, ate nga luno abakyala balufuulira ddala ringtones, n'abamu abasajja balufuula ringtone, era nga twogerera luweza views obukadde 4.5, ate lukyakula lukyagendera ddala mu maaso. Kati bwe tugenda ku namba yaffe emu, kimanyi abasinga mubadde mugirindiridde nga mwebuuza luyimba ki lukyasinze okulabwa ku YouTube nga lwa bannayuganda omwaka guno eno. Tebifaanana abirina. Kati Ozambe nga wawulira Ozambe era lwayimbibwa Ozambe. Kati luno Mudra yasobola okujja ne balukolamu remix era ne lusobola okubeera nga luhiitinga nnyo. Oluyimba Ozambe abamu kubasobola okubanga balufuula ensonga ye Muwala Shifula. Obutambi bwe bwatambula nnyo ku mikutu ejja TikTok, Facebook n'ewalala. Ozambe n'afuuka Ozambe nga weebuuza Ozambe ki? Alina kilo 3 afaanana atya? Naye ng'Ozambe waavaayo bambi muvubuka muto. So mu mbeera bwetyo lwe luyimba olukyasinze okuba ne views ennyingi ku YouTube omwaka guno sofa, okuleka nga waliwo anaakola ekyamagero mu mwezi ogwa December gwe tuyingira n'afulumya akayimba mu mwezi gumu ne kakuba views obukadde 10. Kyendowooza tekisoboka. Omuntu yali atera obikola yali Eddy Kenzo, ayina ennyimba eziri mu views obukadde 10, 3, ameka. Naye Ozambe guno omwaka alidde mu bannaakendo obukadde 8 mu emitwalo 8 mu luyimba lumu. Wakirabye. So mu mbeera bwetyo mwebale kukola nnyo abayimbi baffe, ate era mwebale kutegeera social media. Music kati abantu bakyagenda ku library nti nteerako kano akayimba ontereko ne kano no. Oli agenda mugenzi ku Google ng'asaakinga nga downloadinga akayimba, owulira ng'agenda ku YouTube ng'asaakinga nga downloadinga video. Kitegeeza kati music atambula mangu okusingako emabega. Kyova olabeera ayanguwa okuggwako kuba gwe kyoba okozesezza okumutambuza amangu n'omulala asobola okifuna ate ku bwereere. So si bino ate eno nsasule ku TV, sasule ku radio, sasule mu mpapula z'amawulire n'ebirala. Gwe n'osalawo okukola stand ogikola mu ddakiika 10, mu ddakiika 2 ng'abantu bayongedde okubeera nga bagitegeera nti kino na kino kyekiguddewo. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo n'ennyimba era ezihiitinze omwaka guno eno naye olw'okuba munnange tezinaba kubeera na video oba n'oluusi nga bannyinizo tebanaba kubeera nga abazikolera video nesatambula. Kolebwa kati bwe tutunuulira oluyimba lw'enkudi, enkudi etambula naye munnange video tukyaginoonya etuguze. Enkudi. Anyway, Pazzo n'ebibye akulisi yaffe taliiko, n'abembi abalala munnange ate baliiko. Katugende n'eyo. Nze Ssegawa Mulishidi.